Nammeero ono y'omu ku bawala embavu b'endaba kati abayimirira ku kigambo. Kituufu ku mazima gaabwe. Omanyi muwala wa Ssempijja oyo naye mukambwe muzibu. Eggulo yagudde omuntu mu bulago n'amugaayagaaya. N'agamba ngenda kulayira naye ggwe fulunguka nkumalirize. Enkishigwe naye ggwe Nameere mukambwe. Omwana Nameere mukambwe. Mukambwe ansi yagambye nti bwe weebaka ennyo n'abasajja abangi. Owunga. Bakuggyako enjubayo. Kaakati osigala toyina maanyi go ga bukyala. N'ofuukira ensi ekikulekule. N'ofuuka ekizibu. Kati nti ye wano mulungi kubanga ali pretty naye olw'okuba nti yeekuuma n'atejaajamya here and there basajja mutwalako mikisa gye kati alowoozanga musajja. Hadija nsobola okuba nga nkwagala nnyo ng'onjagala ne wabaawo omuntu gw'oyagala ennyo nga takwagala ate nga takulaga nti takola ki takwagala. Nalongo kyenjagala omutegeeza nti enkwe zaava ku Yezu abantu abaalaba ku Yezu baamutta. Ffe tusinza biwumbe tetwafuna mukisa gulaba ku bantu baddala. Naye abaafuna omukisa ogulaba ku Yezu owaddala ate baamuganya kukeesa. Kikulaga kinti be yakolera ebirungi n'abafuusiza obugaati mu musenyu n'abakubira emiggo mu nnyanja ne bayitawo baatuka ne balaba nga si mwana wa Katonda ng'asaanye afe akole ki. Nze ndaba ekitawaanya Nnaalongo tannafuna ffe bannaalongo banne kutuwa mirimu. Okitegeera alina okutuwa emirimu ne tujanjawaza ku bintu byakoze ki byakoze kuba bingi. Wabula teyestress nga Katonda yamanyi kyagenda okubeera teri ajja kimujjako nga Mukama takkiriza. Kuliseyo omubaka wange Nameere Justin ow'e Masaka City kubanze ndi w'e Masaka. Munnamasaka. Namugambye yeesaleka wanca mino bannaye hadde weesuneko okubanga olina ebbina oba figa. Omukazi alina figa alina speed kwanyumirira engoye. Ekishigwe. Era kati omubaka ngenda kumusaba nti k'omaze okulayira bano abantu bano abaakulanga enduli za ffene teekadde tubaleke. Oba weemu buleeke kubanga tosobola kubanga olina ebbina onyumye mukatete ka bulaako omukazi alina ebbina omuntu ng'agudde muwala namanya bumanya nti ekyo dadi yakirimu. Ekigwe kye yakola kalulu olowooza wakwemoleraku naye gwe kana akalulu kabadde kakaasa mmeme kadde solid kyovola akatukubye n'obwavu. naye nze ndi musanyufu nti e Masaka twafunyako ku kaana akawala akato n'abakuze baweemu ku bato nabo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba mwebale kutula mwebale kusubscribing nga ndine muko omusajja Nnaalongo Kitone Nampija. Mukamaje Bangamba mbubbawo w'amaje akagadde nze njagala bayiikira okumpayiriza ebintu ebinene ne modolo eyo abantu banti omuntu atya n'okutusaako obulabe ng'agamba oyo bajja kunkuba amasasi mundeke. Ekyo nkyagadde nga bwe bampayiriza alieni n'ekyo nkyagadde kisiimye kisiimye. Nnaalongo omusajja muleete mu kamera ajje wano mukoleko gundi interview tumulaba omutwe omunene oba ayina omutwe ogw'omugaati bambi omunaku aliza okwogeramu ebigambo bina. Abakyala aboogera ennyo Mukama abawa abasajja nga basirifu. Musajja musirifu era okwo era olanga ndaba nnoono ng'omanya ebyo tabisiimye oba akwesonyi yakutadde okoleka sasiro kituufu. Kakati n'abatula abannange nzeko ku ssomero lya Nnaalongo baliyita Sache Nursery and Primary School wadde Mmengo Kakeeka. Essomero lino tubadde tuliwulira buwulizi naye leero ngambye Nnaalongo katukolere wano interview abantu baleme kwekwasa bwe essomero teririiyo olivinga feke life. Siri erino lino ki oguni ssomero edda gye lwakuba nti omunauganda tosobola mujjamu ndowoozaye naye nze sirimba ate n'obudde bw'okufeeka ngula mu sibulira kuba gye nvudde n'ensi abantu babadde bandaba kali lwaki ate nnimba gye nnava nga wedde nali wabingi era nayo balabayo naye nsanyuse nnyo bambi hade weebale kujja ate n'otansangawo bambi nonnindako Mukama akumpeera ekyosinga okwagala. Nabwe ntyo kansooke nkuliseyo omubaka wange Nameere Justin ow'e Masaka City kubanze ndi w'e Masaka. Namugambye yeesaleka wanca mino bannaye hadde weesuneko okubanga olina ebbina oba figa. Omukazi alina figa alina speed kwanyumirira engoye. Ekishigwe. Era kati omubaka ngenda kumusaba nti k'omaze okulayira bano abantu bano abaakulanga enduli za ffene teekadde tubaleke.
oba weemu break kubanga tosobola kubanga oyina ebbino onyumye mukateteyi ka bbulaako omukazi alina ebbino ng'ofulumye ne tugenda kusobola kuyomba n'abantu batalina bbina guno omwaka buli muntu ayimirire mu layini ye bannange si mu bubi nange atudde wano mu katebe bagamba siririna naye ate maama figa y'omulala agifune gomanyi buno nti nakola bibbyero nange bakiŋŋamba buli yakula bw'ati awaayiriza omulala abasoma naffe baba batumanyi nze nnyina omwana ttu yakyogera ne kati bwe natunula ne ndaba nga bulemu bwe bumutawaanya ate nga nze mwagalirayo mu nkula ye ate nga ye alaba ng'enzeya nga atasaanye kuba nayo nakinsalaganyako ne ŋŋamba kambeere bize nga nkole ebirabika babeere bize nga beewayiriza ebitakola ki ebitalabika nti ffe mu Uganda si kya bugunjufu omuntu kuvayo kwogera byakola ki byayitamu naye olw'okuba nti mu ssomero tuba twagala abaana kikakatako ddiranga abantu bakitegeere yensonga waki leero nsiimye tubeereko wano tukolereko wano si idea mbi ne environment nnungi era ng'essomero mubeeramu emiti tugirina era bw'otuuka ekitwawula ku masomero gonna agali Emmengo naye bannange mukuumye guno omuti yasi guno omuti si gwe nalinnyanga nga ndi muto nensooka mpanukangayo n'engwa weeguti naye kakati kulwaki omwana omuwala wali oli gwe gwalinga ewaffe nanti like kinyumu olaba abalala balinnya obuti obw'amatabi nga weebaka eyo waggulu bwala bulungi nobeera nga buli wamu okola ki mwebamwe tebabakkirizanga kulinnya miti ne wana abaana sitebakkiriza banaeka addala abawala ab'ennaku zino naawe abedda mwali bakaba abedda balinnyanga emiti nange nalinnyako ffe ne maama nankuba mbw ajja kwatika saddamu kulinnya bannange ng'olinnya omuti ng'olaba abalala maama yali tosobola kusigala wansi nenga nsija kubeera nga nkuba omukazi ate saamenyeko omukono nentya okuyingira mu nnyumba kaakati nga tebannandeetera muyunzi basooka kunkuba nekituufu emboko ziba zirina okukuyitako oleme kuddamu kikola ki nga ndi mu bulumi bw'omukono guzimbye ate nasooka n'ensirika ennaku 2 ali kitegeeza ojja kuddamu ate n'okugulu kumenyeke tunabeera ku ekyo bankuba katono banzite waddamu ogulinya asadda lyeri ddagala ly'omwana Naalongo ebigenda maaso ku mutimbagano biyitirivu ba best friends zibeerangira ebyama kyekisookera ddala tulinawo entalo mu ba NRM zilinganga zaba best friend ku app eno NRM ani ayomba na tutandikire wa awakwanguyira twalabye ekiwandiiko Honorable Kabanda kye yasomye nga kimutumiddwa kisomere sipiika nga kiringanga ekitegeeza nti sipiika bamugjeeko obuwagizi aba PLU bamugjeemu obwesigwe kaakati ebintu bya palamenti bye sibitegeera bulungi naye nze Anita Amongo Naalongo nze olw'okuba ndi Naalongo mwagala kubanga abalongo si munnyo buli Naalongo mukwano gwo ekyo kakimala okuba nga tukolagana kituufu kati ate Naalongo kyensobola omugamba nti buli kintu kiba n'obudde bwakyo Hadija nsobola okuba nga nkwagala nnyo ng'onjagala ne wabaawo omuntu gw'oyagala ennyo nga takwagala ate nga takulaga nti takola ki takwagala Naalongo kyenjagala omutegeeza nti enkwe zaava ku Yezu abantu abaalaba ku Yezu baamutta ffe tusinza biwumbe tetwafuna mukisa gulaba ku bantu baddala naye abaafuna omukisa ogulaba ku Yezu owaddala ate baamuganya kukeesa kikulaga kinti be yakolera ebirungi n'abafuusiza obugaati mu musenyu n'abakubira emiggo mu nnyanja ne bayitawo baatuka ne balaba nga si mwana wa Katonda ng'asaanye afa akole ki era ne bamulyamu olukwe nga yamugamba oli neegaana emirundi 3 dda yamwegaana Naalongo agumeta tabako muntu gwagamba nti yabadde munnange nnyo yakoze bw'ati oyo munno ayagala kubeera ekyo kyokola ki kyoli olw'ensonga nti ensaalwa twagisangawo n'obujja Naalongo kola kyoteekeddwa okukola teweeswesinga na kintu na kimu eyakuteekako omukono obeere Naalongo era obeere sipiika yagenda ogukussaako osigale ng'oli ekyo bwe kiri kuba nze ndabye omukazi oyo ng'akoze ebintu bingi wano Nwani Taylor yabadde essomero limutta n'amugulira bbaasi nyina abagondogera nnyo naye ngamba nti abaana bokka baziza ku ssomero kabeere babaka ba Nuupu yaweera abaana baabwe kyokola abamuyisa maama Bukeediya si lwa paalamenti abantu b'e Bukeediya nabo bamwenyumirizaamu ate na nnyo nti yabazimbira essomero oba lyakalina oba lirina bulooka simanyi biki ebyo mbunna abakoledde ebintu bingi nnyo na personal level nze ndaba ekitawaanya Naalongo tannafuna ffe bannaalongo banne kutuwa mirimu
okitegeera alina okutuwa emirimu ne tujanjawaza ku bintu byakoze eki byakoze kuba bingi wabula teyestressinga Katonda yamanyi kyagenda okubeera teri ajja kimujjako nga Mukama takkiriza abamulonda tebajja kubulawo naye era ku lw'obulungi bwe bwatuusizza ku bantu Mukama ajja kulaba ekisinga mu bulamu kyabaamuwa nze nkimanyi ajja kudda omukazi azimbye n'eddwaliro abantu babajjanjabira obwereere baagala sipiika akole eki kyatakoze mazima kaakati no tetugenda emboozi eyo gigenda nnyo mu details naye nze kyeŋŋamba Naalongo afuneyokko ku bantu Anita Amongi honorable afuneyokko ku bantu abajja tugenda kunoonya nammeera ono y'omu ku bawala embavu b'endaba kati abayimirira ku kigambo kituufu ku mazima gaabwe omanyi muwala wa Sempijjo naye mukambwe muzibu eggulo yagudde omuntu mu bulago n'amugaayagaaya n'agamba ngenda kulayira naye gwe fulungu kankumalirize naye gwe Nameere Mukambwe omwana Nameere Mukambwe anti yagambye nti bwe weebaka ennyo n'abasajja abangi bakuggyako enjubayo kaakati osigala toyina maanyi go ga bukyala n'ofuukira ensi ekikulekule n'ofuuka ekizibu kati nti ye wano mulungi kubanga ali pretty naye olw'okuba nti yeekuuma n'ate ejjaajamya here and there basajja mutwalako mikisa gye kati alowoozanga musajja naye mbu buli we weejjaajamya ne weebaka n'abasajja ab'enjawulo abasajja bakutwalako spirit yo n'entegeerayo ogiraba nti yanjawulo ku bantu abaki ku bantu abalala era mukyala Nammeere ekkiriza tukulabe kubanga ffe tulina obubaka waffe twagala okugamba sipiika nga ffe abantu abakulu ku mutala guno ate ne Nammeere naye twetaaga nayo okulaba omulimu gwe tumukolera kuba kati kamaze okulayira alina kukola ebisigale tubimuyambeko taddamu kugira nga bwafulumya layinaapo nga tugamba nti kati Masaka abawadde omuceere ab'ekalungu abawadde ebijanjaalo yes ab'omunyendo azize abaana ku ssomero ffe nga tulwa kuwaayo byakoze kubawa update kijja kukola kituufu nnyo ate bannange akubye akagoye buli ndabanga buli wammeme ntono anyiiza omwana anyiridde mu kulayira obwedda nti ye mubaka gwe nninda kuba nze gwe nalonda ate ng'agenze ne gundi agenze bambi ne papito we kugamba eyo omwana naye mugumu bulala nali simanyi nti papito ayomba naye yagamba ebirala byonna mubikole temusaagira ku kalunaga stop negamba what is that omwana Nammeere yalonda ekyapa manya kunaga stop saagala bubbi wano temuba mukazi wange kigamba bannange abatalina basajja babeerawo bati bannange okoze kiki ekyo tolina kyogaa tebalya tebanywa tebebikka tebambala nze simanyi omuntu yenna anaasubwa essanyu ly'omusajja simanyi kyanaabeera nalabye era Nammeere omukazi gwe tutyowa embavu ng'asirise eddadi abeeko kyakola ng'atudde ng'omukazi dadi abeeko kyalaga alaga amaanyi omukazi alina omusajja tasituka kituufu dadi naga mujja kubbaka abali abalala kati ate dadi mulayika temumumanyi bulungi naye ayinza obba mukambwe asinga ne Nameere nze namulaba kola okukalolo singa olinyako n'ogenda ng'oseka alayika ate ye muzibu asinga ne Nameere manyi ate bwe nalaba omuntu ng'agudde muwala namanya bumanya nti ekyo dadi yakirimu ekigwe kye yakola kalulu olowooza wakwemoleraku naye gwe kano akalulu kabadde kakasa mmeme kadde solid kyovola akatukubye n'obwavu naye nze ndi musanyufu nti Masaka twafunyako ku kaana akawala akato n'abakuze baweemu ku bato nabo bagezesa emikisa gyabwe naye banna Masaka twakifunye mpozi abadde Masaka abadde ajatimisa kabanda simumanyi abaddeyo zajatimisa oyo wegomba oyo bawe Kampala yadda mu mutide bamukubira ani oyo mukazi simanya yali oyo Aisha simanya nsabadde Masaka simumanyi naye aliyo mumanyi ajatimisa kabanda waawa naye simumanyi anti yali yavaawa simanyi yava Masaka Butambala Masaka abadde wano dakuba simumanyi ajatimisa kabanda banayenze mwagala musiraamu abeera n'akatambaala nga gwe naye simumanyi physically tulina okugendako mu ofiisi ya ajatimisa simutuukiriranga kana atuyamba ki namugiza
atuoje anaatwokya atuojeyo Ajati ngandabikira ng'omukambwe ejjo namugize namutuuliddemu awo abantu nga Kabanda tebamutegeera ne mbagamba Ajati Misa Kabanda mulala ne David Kabanda mulala oli musajja oli mwami tebalowooza kakati kyogamba ekyo tekimala Ajati Misa kunfuwa ssente sikakasa nakoze omulimu gwange omubaka gwe tulina okwesibako gwendaba yayanga okujja akasente mu kaleega nammere yakunda miliyoni 2 naziwa Naalongo naye ewalala oyinza okutomera kanjira neesiba ku nammeere paka wa sipiika kakati Ajati omugobye simugobye naye nti tumanyiganye ne nammeere mumanyi omulabyeko wano tukola akantu ffenna naye kati ono situmanyi tutandikirewa tulina okunoonya bwe tutandika tulina okugenda mu buli woofiisi ate kati weerimitinze situtandike ddi tulina okugenda mu buli woofiisi Naalongo banatuwayo basale z'abaana bawerereyoko ku baana eyo kulawuni Japan kato yampaddeyo basale y'omwana oyo gaya nerubowa ne Jumba aligaweesa oli Saalongo naye yampaddeyo basale y'omwana naye yakuwadde nabasanga luli kusanjuka ne bampa kaakati ebyo ebya Jjajja Jumba byakomawa byakola tiwakiraba ekyatuukawo kyekyo kyokka ate omuntu wagamba nti nja kusuza ebweru n'okeera ku makyanga oli bukunya oyagala amale kutta kuba teyagala nti munja mutta agamba ekinaakutuukako ensi yonna n'ekiraba kati nga tefe abazadde tulina omugamba nti sonyiwa ekyo kyokka mwali yagala ekisingaawo mwana adeja nedda si mu bubi bambi just twali tusuubidde nnyo okitegeera Naalongo batabani bonna bali ku mutimbagano bakubaŋŋana ate era bwe batyo n'ab'emikwano bonna ababeera bakolaganye bwe bavaayo ne bagwamuze musiru nze nfunye nnyo abanvuma ne sifunanko kinyegenyege kibaddamu nga mwali ba mikwano zatija ne batukeera ne batutabula zisobola kuvaana ne tunuzaamu kamera nembaako kyenjogera ku Adija ne bwe mba nkimanyi munnaye sikisobola nze Katonda yankolanga enkolagana gye mba nkolaganye n'omuntu oba nnaku 2 bw'afuuka omubi nze abateewa budde kutegeera gwe nkolagana naye era nkikkiriza eyo ensobi nenjambala ne mmuleka ye nanvuma oba nanjogerako byaba akola ki bw'akoowa nandeka kubanga mba ndya nnyo nga nzija ku ssomero nemperera abaana neŋŋenda ewange nga banvuze buvuzeera kati bwe ndaba nga byonna byayogera tebinzijaako ebyo tebinzijaako dureva tebinzijaako ssomero wano tebinzijaako dduuka lyange eri ku salaama nga neebaka nga weebaka munnange abantu kati bwe batabuka ku mutimbagano nga beerange ebeera mmeeme entono hadde mubeera n'abantu nga beegomba mmwe bwebeera n'omuntu gwosinga byonna ebyo bizibu byonna bifeesinga atuuka eseera nga bukyoli kimuluma atuuka eseera nga bukyakola alabanga gwe atuta omukisa gwe kati tayinza butakugamba bigambo bimuli ku mutima kubanga abeera naawe naye nga si mumativu kituufu naye omuntu yenna nga mumativu n'obulamu bwe nekyo kyali bwe mwawukana akukwasa Katonda naddala ng'abadde mukwano gwe waddala akukwasa Katonda tosikudda kugamba hade gwe wayagala gundi n'okola ne booti kitegeeza omusajja oyo nali mwagala kubanga kati ayingira te mu lutalo lwaffe nga teyaliwo yesi bantu tulina okuyiga abantu betusembeza nti omuntu gwosinga ebintu ebingi muwe distance ojja kubonaabona nnyo mmusanyusa kubanga buli kintu omutandikira kitandikira ate ayagala binene tokyakalira mu kifo wataliwo bantu bemwenkana siiti tuule waka beera ewuwo olabe firimu nze mbeera nnyo waka by the way amazing lwansonga nti nze ndi mwavu yakkiriza obwavu bwange ne sitaataganya bantu bake balala ate nze seepika nze nampijjalukana ku nkola kyensobola siina muntu n'omu ayinza kunsindikiza kutambulira ku sipiidi ye nedda no one bwe buzibu otunuulira omuntu ng'afunye ekintu nogaba naye ffe tunakifuna ddi naye abantu beekaka abalungi abatulaba tulina Naalongo Kitene Nampijja muk'omusajja omu bw'ati Naalongo ye mukyala yekka eyasigaza omusajja ng'amuliko yekka buli abamugezaako bonna baafa bonna abagezaako omusajja oyo baafa aliko amajimbi aliko amagumba omwesoboleraali maggwa byonna olina ekyama kyonna Naalongo bwemukwataka kufumitirawo tewakyaliwo omusajja w'omudozi olaba Honorable Kasolo tewamulabye ne hakki ye endala munnaye nze buli lwe ndaba Honorable Kasolo ndaba omukyala mupya ate buli mukyala alina omugaso mu anti Haji Kasolo eddiini emulagira abakazi bana
ate nga mu Uganda abakazi tuli bangi kati tujja kuwunzika nga abasajja bakasa tuwasa mu peya yambeera mu nju emu bwe muteerwaneko fumbirwa nga mukyali sajja gye tukesera nga akuyamba buyambe nga mulina okubeera ne munno mweyambeyambe nga mulinayo omu kitegeera mwanange wabula naalongoosesa ogambye eki bwe mutayangwe baana bange kufumbirwa nga mukyali bijujulu mutyo mugenda tuka nga omuntu abatwala ne munno babireke tebafumbirwa anti munno basooka ne balowooza nti basobola obeerawo ogenda owunzika ng'onoonya omuntu akunyiga kamasaaji n'ebyo biteeke ebbali okukaddiwa wekka kibi okitegedde oyinza okufa amangu okulwala obulwazi ogende wesasulire mu ddwaliro nakyo kibi okukaddiwa wekka okitegeera kibi kati mujja kuwunzika Haji Kasolo buli musajja amufaananye nga mumuwadde ebimuli bye kuba omusajja omuganda bwate bwe yandiba tulina n'omusajja omulala omusiraamu yajjayo bakyala be babiri kati tulinze abalala ate nze ndo Ssaalongo siminaako buzibu kufuna kudduukirira community bw'aba kyakola ki kyayagala kuba sinze namuwasa nze mu nsi mubangi ekintu kimu buvunaanyizibwa bwe ku baana bange kuba yaŋŋamba mbazaala abakola ki kakati Naalongo omukwano mwaguvaako ate bw'otayagala obeera naye okumanya mwaganya na buli ekimusanyusa nkisapootinga naawe kikusanyusa nze Adija ekyo kyona kyansa omwami wange nze nkyagala kuba nze saafumbirwa balakisi kulwanagana muntu nze nina mulekwa sina maama sina taata omwami wange ye taata ye maama kana kati okwereka naye mbwa yaganda Adija kikosi era mubuuza bubuuza taata Adija ono akuwuliza bulungi nti ye sembeza Adija tulabe ekyo Naalongo bannanga ngandyoka mukwagalirako abawala bangi abajja okukulaba bannaye baagala okubba omusajja oyo just mpozi nga bange tebamusanyusizza balwana ennyo bamusanyuse kasita aliyimirira mu maaso gange n'apulizentinga omukazi yenna nanga Naalongo Adija oyo hipusa ezo nange nja kwekaka nkirabe naye bwaliba takikoze kitegeeza abakazi abo tebannasanyusa mwami wange naye wabula Naalongo musesa muwadde abasajja eddembe amuneesi ffe tuli bawale twabasanga baliina era mmwe abali mu kwegoba nabo saawa yonna amaviivi gano obuka nga twegoba nabo nze ebbange kyonna kyalivaayo nanga kyayagala ndi mwetegefu oyimira naye tukyagale babiri naye bwe batannakuŋŋamba kitegeeza yongeramu amaanyi mwami tannasanyuka bongeremu amaanyi kakati tuddayo ku ba best friends baneeno ku internet abantu tebamanyi nti akantu tuba tukolamu bukozi manya banno b'olina okukola ki okunyumya nabo twabadde tuli awo nga chicken yali wakasuku ng'anyumya netumala netudde eno ewa Gossip Live nga Shawa naye anyumya ebikwatagana ku chicken baabo beerangidde naye nze bukyambawo sirabanga baana nga chicken ne Shawa anti obadde nzija mu mmotoka nga Shawa ajja kukyawo interview ningamba sempija nnantala okufa amangu akantu kange baafanako nange nandi baleese bebambuulira kyo kyabazimbya mu kyalo anti widde akaana ako nkabuuza talwako ebibuuzo nembwatuka nenseka nengamba kituufu akaana kano kandiba kekawooli amagezi ofuma taata waako akaana kano tekatya taata waako munaye bwoba ne mukwano gwo ne taata wo mbaba mikwano wali olayeko ne taata wange sikirabangako ekyo nekamugaa lwaki ozaalazaala kangamba taata wange yazaalazaala abaana bangi nekagamba isooka mulema aliko obulemu kyekandoza kimuluma taata wo okuzaala abaana abangi kale nze kyentegedde kuguna omulembe mubulako kattini abaana obafunira embooko kyekibulako kati kyansanyudde kuba mbadde sikirabangako kalese taata wako mu kamera ne kagamba taata wako mbwaliko obulemu mukamusoyesasoyeza ebibuuzo oni taata naye tomuyita emmere taata naye tomuyita emmere yagambye mbu musanyufu naye okuba nti omwana amulaze mu bantu ekyomukisa omulungi nti ate ye tamutyobodde ngaoli bwe yatyoboola nnyo wuwe kyakatata bakikkanyizaako ndowooza basanyuke naye nze kale nenakyewuunyiza bwewuunya kuba mbadde sikirabangako nekyensobola okugamba naye kati bakugamba batya nti vuma taatawo naawe nojja n'omuvuma kyensobola okugamba nti abo abaana bakyali bateesi bakyalina ogiwa obudde bagiyige ate kyensuubira nti ku bonna tekuliiko ayina bantu bamubuulirira n'abatya wakati Shawa akulaga nti kitaawe balinga balenzi na balenzi si kyangu mubuule kintu nakyeraliikirira kali nooli naye maama wakugamba tasobye owange kitegeeza bakyakola ensobi nnyingi kubanga abantu ababaliranye bawaana baki bawaane naye nze tebankwatako banyiikire oba beevuba oba beekola ki nze tebikola ki
wakiteeka ku mikwano generally ku internet nga eyo ansa nagikuwadde dda Adija nti buloobeera n'omuntu ng'olina ebintu bina by'omusingako temuyinza kwawukana mirembe ne gibaawo. Gutulaba njawulo oli agamba avuga Makato oli agamba avuga Benz. Ono agamba nze nakutwala weewole Benz naye gwe osobola omutwalira we bagyewola nawe wandijjeyo eyiyo. Kuba tegomanyina we bazikola ki? Lwaki gwe oba olina Makato? Ayinza obutagira obutayagala ye ng'akimanyi tajja so agisasula. Kitegeeza oli asobola ekitiibwa kimuddire. Ntegeerekese? Kuba we weepimira mu kintu basobola omuwola Benz oba Adija. okisobola. Si buli omu tibayinza ogimuwa. Amazzi gange gaalazeewa banna. Olukisakisa luyinza okukwata ne bakuwa Benz Nalongo. Nedda mukwano. Benz si munnyo. Nti guli mu buli nnyo. Olina okuba nga akasente kowaddeyo keeko ate nga n'ensasula y'ogiraze mu mitendera emituufu. Singa buli omu agirina hade. Naye gwe yali aguze ku mmotoka omanye emitendera gye bayitamu okuwola omuntu emmotoka ey'obukadde 10. Nammeka ssente z'aba alina okukola ki? Okuwaayo. Olowooza buli muntu asobola okuba ne miliyoni 5 z'awaayo nga deposit? Ba social influencers bakuba siyansa. Ne bw'ogikuba abasajja nga bakedde kuzikiza mmotoka tebamanyi siyaasa. Bw'aba ayagala ssente aba ayagala ki? Aba ayagala ssente. Naye nze nkugambye ekisinga okunyiiza abalala kubeera n'abantu bebasinga mayireezi nnyingi. Omuntu aba alina okunyiigira nga mwawukanyira nga atayagala. Alaba nga ye akuyambyeko okufuna by'olina nga atakusanze obirina. Nogamba tonyambako bikole naawe obifuna obyetaaga. Emikwano gyonna gwe kyuzinga mikwano gy'olina kuba naki? Kuba nagyo. Bw'oba tolina bbina tofuna mukwano gwo ng'alina ebbina abasajja bajja mukwana bangi onyiige. Bw'oba tolina yipusi era abaakulanga gwe gye bali. Wati oli mulungi era ababi banno weetuli wano. Nalongo olowooza oli mubi oli mukyala mulungi mankubuula. Okitegeera? Oba toli bulungi funa Nalongo mubi munno mukolagane. N'ekinyiiza abantu abo obeerawo ng'oli muddugavu n'ofuna mukwano gwo nga mwebalinga ettungulu. Nga buli mugenda akuyiwako amazzi. Buli omukyama ye gwe bakola ki? Buli babayita n'okyuka olowooza bayita ggwe nedda bayita oli omweru si ye ggwe omuddugavu maama. Ojja wunzika omunyiigidde. So ekitutawaanya tuselekitinga bubi abantu bwe tulina okukolagana naki? Nabo. Ekintu ekyo kikyamu. Nze bwe ndowooza nti Adija bw'obeera ng'ovuga emmotoka ya miliyoni 8 ng'avuga ya 6 sijja kuloga. Naye bw'onaaba nga nnina okulinda onziza ewange njala kunyiigira. Ngambe yeeraze lwakaki? Lwakamotoka zaffe situbugule. Lwaki omala kukolima nga ate bondi nzigule? Genda ojjeyo ovuge. Nalongo twafuna looya waffe. Ffe ba best friends. So ekitawaanya abantu nsaalwa na bujja. Abantu beekako enkolagana n'abantu naye ng'alina byakwagaza. Bw'atabikufunamu nalwo lutalo. Abantu baagala hadi tuyimirize bye tulina okukola tukase ku bulamu bwabwe. Ne weebuuza obadde n'obulamu bwe okuva lwe wazaalibwa lwaki gwe teweefokasingako n'obukyusa ng'ate bubu. Kati mwana nga abantu bagenda mpola. Bona bagenda speed egi. Mayire emu. Ate tobanyiigira. Balabe buki? Bulabe. Nalongo eby'okumutimbagano tebikoma buli kamu tukakonyeeko katono. Kaakati sooka ombuulire ku ssomero lyo lino erya Kisaasi. Essomero lino tusaba abazadde abeesobola batuleetera abaana ekisulo kyaffe kyakkadde kamu emitwalo 2. Ekisulo. Ku bazadde abakola ki? Abeesobola kubanga bonna tubalina. Abadde abaana bava ku mitwalo 5 mpaka ku 7 mwemeka? 5. Naye tulinamu department y'abazadde abateesobola bulungi. Buli taamu bampaayo abaana 5. 5 ku 10 okusinziira. Kati taamu bampa abaana ameka? 5 nga tusobola okubawa ekisulo ku mitwalo 5. Naye ng'ajja ne qualification ezo eziraga nti ndi maama wange yandabye yampeerera sirina taata wange. Abo bwe batyo. Enfuuzi. Abatalinaako buyambi. Nabo ne basomako n'abaana b'abalangira. Tojja wano n'otabazadde ne mwetta n'otulimba nti wafa. N'osindika ssenga w'omwana twagalira ddala. Era ennamba ezo ezibeera okwo bakubako nonga Nalongo. Gwomuga ogambye nti era Nalongo yampaddeko wafe basalawo ku ssomero. Jangu buzina mwana wo n'ekibiina kyakola ki? Okuva ku baby mpaka ku P7. Embeera eri etya wano eno tulaba essomero lirinaanye ekibuga. Liri kumpi.
Embeera eri etya naawe? Embeera ennungi nnyo ku bazadde nti essomero lyaffe liri accessible. Buli muzadde wa ddembe okujja n'alaba ku mwana we n'akola ki? N'agenda. Ne bw'oba omuleeta wangu wa kumutuusa. Si wano nti ate bw'owetamu nti omwana ne bw'ovudde mu kyalo n'omutuwa agenda okudda nga takyalina maalo mu bintu birala. Kubanga asomera mu Kampala waki? Wakati. Ate nga geeti zaffe oziraba abaana tebasobola zibuuka. Babeera munda wano wayonjo tulina ttaka mu ssomero. Nti tubeerawo n'abaana baffe nga balinga abali ewaka. Security basikali we bali wali ku mulyango era buli ayingira olina okuba n'ebikwogerako. Obuyonjo naalo. Buubo bubalage. Sagana boogero wa kamera yekka y'abaabo bakola ki? Y'abaabo balaga kubanga essomero lyaffe twagala nti olwokuba tulinamu abaana abato. Twagala abaana afunira bulwadde ku ssomero nga bwa bukyafu. Yes. Ebyendya tulina babafumbira wano zonna ddoomu basulamu. Bebakedera bungi ng'abali ewaka. Mbalabye ngenzeeyo emanju. Kaakati abaana abadde ku masomero ennaku zino tebakyaleeta byakulya. Ne wano bwe kiri. Wano we bafumbira ne balya. Teweetaaga kutikka byakulya ng'ojja kusoma. Kujjako omuzadde kati waliwo omwana ng'owange alina amata ganywa. Nti appetite ye ne eminute ebiri wansi. Kibajeera ddi omuzadde okugamba nti mwana wange kino kyenjagala gye nakyo ku ssomero. Ng'omaze okwogera nabo. Naye abaana tubalabirira bulungi gwe nakwata mwana n'omuleeta. Okay. Bannaye abazadde muleete abaana nga bw'olaba akapande ako bwe kali eyo ye Kisakye Nursery and Primary School lisangibwa wano Mmengo ate nga Nalongo y'omu ku ba partners ab'essomero lino. Wano we tutudde ku ssomero environment eri conducive, obuti bwebwo akasikiriza abaana omusana tegubako classrooms nnungi nnyo, ebisulo birungi, buli kimu kirungi nnyo nnyini ddala. Muleete abaana basome. Kale hade tweyanziza okutukyalirako. Kuliko eyo Mukulayira. Era naawe nsaba otuzaalira akaana okatuwe. Inshaallah. Mukulayira saaliyo nabiraba ku ssimu. Tewagenda. Anti pulezidenti amazeeko ebbanga ddene nga sibaawo ng'alayira kati nze simufaako. Nze mbankimanyi era gy'ali agenda kulayira. In fact nze ebintu ebimu nabijjako amaanyi. Nenfa nnyo ku binkwatako. N'ofa nnyo kubikukwatako Naalongo. Kubanga pulezidenti ojja sinze namuleeta bw'anaako we anaagenda. Temu nabyerekereza mwana wange. Ne ŋŋenda oluusi nengabira ku muyimbi wange eyo Kabira. Nenzireka ne nneeba. Ali atya batugamba Akabira baakatemawo. Ng'ali akatema. Mbune vidiyo zonna nazigana Akabira kafango ne kalimu emmandwa eremedde waggulu. Simanyi obekka tewali ayinza kukatema. Kalimu ekimenke kikambwe. Bangi bagezaako naye ne kibalemerawo. Ne kigaana. Bagezezzaako abantu beegasse obukotakota bonna n'abugaayagaaya. Tebasobola jasa ku mawere ga bulimbu. Kaakati ali enne Bebekulu obogerako ki nga sinakusiibula. Ali enne Bebekulu. Bebekulu simulabaalaba mba muwayiti. Naye Rastaman gy'ali ku Kabira. Command of the street. Gy'ali ne fangoniye. Tumusaba agiggula abadde yagiggala abaana bakole emirimu gy'ekitebe. Bwakabira baakatemawo. No, ye omukulu yaggalawo naggulawo. Kati yali yasibawo naye wa break. Tumusaba aggulewo. Anti aba tuggaiddeyo najje tuli n'abali ebweru fango ne batekola mirimu gyayo. Naye omwana oyo bannange. Leka tumusaba atuggulewo buli muntu atandika okukolera waali emirimu gye. Abantu balakinga odi fango. Kituufu. Kale, abalungi abatulaba Naalongo siibula ku bantu. Bambi abatulaba wano ku HK Media, abazadde mwenna tubasaba abaana mu ddiini yonna omwana wano tukyusa abaana ddiini. Kaakati mwenga abasomesa b'essomero lino eno oba ba partners b'essomero mwambala ne uniform. Nze nkitungisa okuba nti nzija nezannyamu n'abaana bamwe bwe bamukaaga nga tuba mbalambikanga abaana abawala. Kaakati eno ye uniform yaabwe era. Ye uniform yaabwe kati nimayadira nga tufaanagana. Naye bannange odda buto buli lukya omulabye Naalongo abaana 10. Nzija ne tunyumya ne bampa oluboozi ne mbabuulira ne tuseka. Naalongo nkwegomba. Sure. Naye munnange ogenda na kunsinga ate ggwe kati. Naye olowooza nkyasobola ozaala abo abaana? Lwaki? Inako omusajja atuwa ebintu bye twagala ojja kuzaala. Omu yali akuze gasaafa. Naalongo mufukamire mwebaze Katonda. Keesi z'abakyala bafiira musanywa kati baana. Mukama aba asiimye. Kade mu nsi osobola kukyusaamu nfaayo. Tosobola. Mukama aba yagamba Naalongo alifuna nto ne kiba. Tosobola sazaamu nto okoze nga zituuse.
kale abalungi abatulaba mwebale kutula mwebale kusubscribe